abakulembeze bwe mutera okufuna empewo pulezidenti waffe temutera kumuyita pulezidenti. Mpulira nnyo okuwulira ebibonzibozi ebyogera mu Honorable Kyagulanyi mu Simanyi Principal Kyagulanyi elected president of the Republic of Uganda. Oyo gw'olaba ayogera ebyo mu Parliament taliyo ku kadi ya National Unity Platform. Ebyo tabyogera nti lwakuba ayagala kugula Buganzi Mbuga. Tabyogera lwakuba ayagala kwekulubesiza ku His Excellency Bobi Wine. Tabyogera lwakuba nti ayagala kukuuma kifo kye. Tabyogera lwakuba ayagala kadi ya National Unity Platform. Wabula abyogera lwakubanga ge mazima era bye bituufu. Nti eddoboozi lya bannayuganda lyagamba Museveni out, His Excellency Bobi Wine in. Kakati kikwasa nnyo ennaku ng'okyawulira abantu ate nga beeyita ab'omuffe. Nga ne mu Parliament bagendera ku kaadi zaffe, ne mu Parliament bagendera ku maanyi gaffe, naye ng'akyasobola okutuula ku TV n'ayita His Excellency Bobi Wine Honorable, n'amuyita mukulu Kyagulanyi, n'amuyita mwami Kyagulanyi, ng'alaba kimumenya nnyo okuyita His Excellency Bobi Wine President. Buli gw'owulira nga tasobola kuyita Bobi Wine President ku TV ng'ate yali ku kaadi yaffe ng'agenda, manya nti oyo Yuda asinga. Era kikulaga lwatu nti ne mu kabokisi omuntu ekikula bwe kityo teyalonda Kyagulanyi. Njagala obbazibula amaaso abo babwanika n'abalala abasobola okutuula ku TV n'agamba nti Honorable Bobi Wine n'atamuyita President. Kikulaga lwatu nti abantu ng'abo batweyambisa bweyambisa naye ne mu kabokisi balonda Museveni era babadde bakolera Museveni. Gwe sooka weebuuze omuntu gw'otaalonda otandika otya okumuyita Presidenti ng'ate naawe okimanyidde ddala nti gwe walonda ye yawangula. Bw'oba toyise ono gwe walonda President kitegeeza si gwe walonda, walonda Museveni. Tewaliyo muntu abeera Kano ne bamulinyisa n'atuuka ku ranka ya Brigadier ate olina asigala ng'akyamuyita Kano. Yes, Bobi Wine yali honorable naye ranka n'erinnya n'agenda mu bwa President. Essaawa eno otandika otya okumuyita honorable ng'oli ku TV. Kya buswavu nnyo nti bwe bamusemberera bamuyita President naye ate mu bantu bamuswalira. Bwamusemberera amwekwanyisa Mr. President, Mr. President, naye nga mu bantu abo bamuswalira. Alaba nga kive nnyo okuyimirira ku mpewo n'ayita His Excellency Bobi Wine Mr. President, kyokka nga baba ababiri amuyita Mr. President. Lwaki omuswalira mu bantu? Lwaki owulira oswala okumuyita President bw'oba okakasa nti gwe walonda? Ng'okakasa nti n'abantu beewuwo bakulonda lwakuba ye, kitegeeza bwe baba bakulonda gwe n'oyitawo n'abeewuwo gwe balonda. Abantu b'okiikirira bakugambye nti ono ye President waffe, naye ate gwe abakiikirira owulira oswala okumuyita Mr. President. Muswadde nnyo basajja mmwe ne mukatagga. Oli nayimirira ku TV yali ku radio juzi ey'obujjajja n'atandika okwogera ebigambo. President Museveni, President, are you sure China ne guts eziyita Museveni President? O China n'obutuuliro obuyita Museveni President? Ng'abantu beewuwo bwe baali balonda His Excellency Bobi Wine naye bamukuweerako nga nnyongeza ekikulaga nti oli ye yawangula, olaba naye wawangula. Bino nno emigozo bano gisinga ate mwana tumuffe abaana bannambi n'ekintu abaana ba Buganda. Yeffe tusinga akanyoomonyomo n'okumanyira. Wano we bagambira nti mposi nnabbi taweebwa kitiibwa gye bamuzaala. Tewali ate obodde enkyukakyuka eno nga baana b'omuffe mu Central. Tewali alaga nti Bobi Wine tasaanidde ng'ab'omuffe mu Central. Abamu bagamba twamusookawo atuyitako atya. Nange ne mbabuuza ekibuuzo basajja mmwe. Bw'olowooza be wasooka okuva mu kyalo bonna obasinga obugagga? Oba olowooza abakusooka okuva mu kyalo bonna bakusinga obugagga? Laaka omukisa omulonde wa Katonda tabaako na history oba background eri awo. Katonda talonda balina bisaanyizo, wabula Katonda alonda omuntu ye n'amweweera ebisaanyizo. Ekyo kye njagala musooke muyige mmwe baabwanika type. Katonda talonda balina bisaanyizo, wabula alonda omuntu n'amweweera ebisaanyizo. Kya buswavu
buswavu nnyo nti statement ng'eyalivudde mu bwanika ng'agijjukiza omuntu nga Paulo Lutamaguzi Ssemakula atali ku kkaadi yaffe. Ate Paulo Lutamaguzi Ssemakula yali mu kugijjukiza abantu nga babwanika. Kya buswavu nnyo abaana ba neighbor okuwa ekitiibwa ng'abaana ababo tebakuwa kitiibwa. Ekisinga okwewunyisa abamu mu mmwe mwali mwakona nga muli bikonwa mu byobufuzi bya Uganda. Abantu nga babwanika nga ne bw'omufumbisa Kalitunsi tasobola kujja. His Excellency Bobi Wine najja n'amuwawula n'amufuula emmere eriibwa. Essaawa eno yakulaga nti Bobi Wine si president ne bw'aba mu addressinga Honorable Kyagulanyi, Mwami Kyagulanyi amuswalira n'okumulaga abantu nti ono ye president. Omanyi abantu abasinga tukkirize tugaane fe abalonzi twalonda abantu mu budde bw'enjala ne tuliiramu ebimererezi. Obudde bwe twalonderamu abantu abamu ng'abo bwali budde bwa njala twabalyanga ebimererezi. Naye ndowooza essaawa eno tufunye emmere entuufu. Tewali agenda kuddamu kuwa attention bimererezi ng'emmere entuufu weeri. Honorable Paulo Lutamaguzi Ssemakula weebale tukiikiriranga, weebale kukiikiriranga ndowooza zaffe, ate weebale tu respectinganga ffe bakisaati wadde gw'olinsiba mataayi. Weebale ku respectinga abagula data ow'ebitaano, weebale kwagala bafuutu soldiers, weebale ku recognizinga omulimu gw'abafuutu soldiers mu struggle eno. Tolinga bali be tuyita abaffe abatuyita bakisaati ebikennendi n'ebiyenje. Weebale nnyo, weebalire ddala. Wano nno ennyambira awo basinga kibadde kisoboka n'afuuka LOP. Nkomyawo mpitiridde tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Kakati ekirala njagala okwebaza muganda wange Onjima Geoffrey High Tower Empologoma, omumutima gw'empologoma. Nabadde nsuubira nti High Tower ogenda kuvaayo mu kkomera ng'onafuye. Nabadde nsuubira nti High Tower togenda kudda na buvumu. Ogenda kukomawo osaanyuse nga balaafu w'omu akubadde mu ndo w'obuvumu bamusaanuusiza bamumementudde. Naye ate kyanneewunyisizza High Tower bwe yakomyewo nga omutima gwe gwali katole ka balaafu gwakomyewo guzitowa ttani. Wayogedde byonna, watukiikiridde ffenna, era walaze nti kisaati asobola okwogera ebigambo n'okusinga eyeesimye ettaayi, eyeesumise ekkooti. Walaze nti kisaati ebigambo bye bisobola okukyusa ensi. Ate era njagala okujjukiza bannayuganda ffe abantu nga ffe tusobola okukyusa ensi, ffe tusobola okwogera ebigambo awatali kutya okukyusa ensi. Kubanga yeffe tusinga okumanya ebizibu byaffe, yeffe tusinga okumanya obulumi bwaffe, yeffe tusinga okumanya ennaku yaffe, yeffe tusinga okumanya bye tuyitamu olw'obukulembeze obubi. Tosuubira nnyo abo bansiba mataayi abaagala otugoba mu byobufuzi, abatayagala tuwe endowooza zaffe okulwana obwezizingirire Museveni agende, ng'ate n'abamu ku bo bakitwala nti kwekuba Museveni y'ensonga lwaki bafuna omusaala. Awo bwe mulaba batugwa mu byobufuzi tebajjanjabira baana baabwe kirudde oba mulago. Awo bwe mulaba batugwa mu byobufuzi tebalumwa bbeeyi ya sukaali. Awo bwe mulaba batugwa mu byobufuzi abaana baabwe balwala babajjanjabira Bulaaya oba Namuwongo kwayo ekike. Awo bwe mulaba batugwa mu byobufuzi tewali mukyala w'omu ku bazaalira kawempe. Awo bwe mulaba batugwa mu byobufuzi abaana baabwe tebasomera mu UPE. Ebizibu byonna ebyotolera ku bukulembeze obw'obufuzi obubi bikosa ffe bakisaati. Nnyini mufu yakwata awawunya. Yeffe tulina okuba abasaale nnyo mu kukyusa ensi yaffe. Mpozi n'ekirala kye nnabagambye, ffe tetuli ludda luwabula gavumenti. Ekigambo ekyo n'abamawulire mukiggyeewo. Bwakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti, aba oludda oluwabula gavumenti, ffe si ffe tuwabula Museveni okutema abantu ebijambiya e Masaka, si ffe tumuwabula okusiba abantu,
Sifa tumuwabula okukenunula eggwanga. Sifa tumuwabula okulya enguzi. Sifa tumuwabula okubba amabaati gaale Karamojja. Sifa tumuwabula okwezza ebyobugagga by'eggwanga. Tetuli bawabuzi ba Museveni. Tuli balwanyisa Museveni n'ekigavumenti kye ekivundu. Mpozi n'ekira abaganda bange nga sinnava wano. Muganda waffe Pimpa Promotion is Pimpa aina olumbe lwa mukadde we lwa Muzeeyi Taata olw'omukaaga luno Muzeeyi Taata wa Pimpa omu ku bakameraman abalungi abatambula mu nkyukakyuka abaatuwa ebifaananyi mu biseera bya campaign ebyo TV ze byatabalaga abakwata video TV ze zaagaana okubalaga ne muzirabira ku social media ne muzi WhatsApp group zammwe. Pimpa Promotion taata we yatufaako gimuvuddeko kakati mbadde mbasaba usana kulomukaaga luno lwe lumbe olw'Omuzeeyi Taata kyoyinamu kyonna kiweereze Pimpa Promotions. Mbadde nsazeewo nkamuyisizeewo kano yaŋŋambye mbadde nkusaba okampisizeewo kano nina olumbe lwa Muzeeyi Taata ku lw'omukaaga naye ka budget kantuddemu y'ensonga lwaki saggambirawo nalabanga ebinaaba ebyamu ne ku ssaawa esembayo ndabika neetaagamu okusikwamu ku mukono so ayinako olina bambi mbadde nkusaba okateke ku namba ya Pimpa Promotions oba contactinga Pimpa Promotions yennyini yajja kubuulira ennamba kwoba okateeka munnange tweyambe nga nze sijja kukoowanga baganda bange bannyinaze okujja gye muli mbasaba obuyambi bwa comrade yenna tubeeramu ng'abwetaaga ate bwe siddukire wammwe nzirukire wa Museveni nina kuddukira wammwe so mbadde mbasaba mukontaktinge muganda waffe Pimpa Promotion mumuweeyo ku nnaku osobodde ow'olukumi ow'ettaano ow'omutwalo ow'ekkumi tusabye busabi temunkoowanga bannange bwe mba nsabiranga bakomredi baffe temunkoowanga lwoya lwa munnyindo tulina kulwejja ffekka temunkoowanga kamasomere ennamba ya Pimpa yeeriwa ennamba ya Pimpa ennamba ya Pimpa eri 0703 91 99 71 0703 91 99 71 0703 91 99 71 contactinga Pimpa konna koolina ajja kwebaza nnyo yansabye mbagangemu bagambe waliwo ebimukuttemu budget kamutuddemu nze Yekolera Itongwa.